Wow. Kakati ensonga ezisinga ziba zeetagako obujulizi. Kyova olaba nti abantu boogera lunye nti ku gurawundi omugaso gw'abambega oba omugaso gw'abantu abakola okunoonyereza mu misango egy'enjawulo oba mu gavumenti oba mu makooti oba ku bantu ab'enjawulo, ebintu ebisinga biba byetaagako omuntu atuuse ku gurawundi n'asobola okuvayo n'atangaaza ensi. Akati we boogera ku kifo eky'ettanda, ekifo ky'ettanda ffe ng'abakulembera embiri ez'enjawulo tukigendamu bugenzi, kutwala bantu kumalirayo mitango oba okubikka Obwakabaka oba okubikka abalongo oba bannaalongo oba emisambo egy'enjawulo, okutwalayo ebintu ebibeera bibasabiddwa mu bujjajjaabwe. Naye ebintu ebisinga bino bye muwulira byogerebwa byetaaga abantu abatuuseko ku gurawundi, kwegamba abantu ne batamala gamala gasiigasiiga nziro. Ate ng'enziro eyo oluusi etambula mu ggwanga, etambula mu bifo eby'enjawulo, etambula mu bantu ab'enjawulo. Abantu oluusi ne bajjamu ebifo ebisinga obwesige. Embiri ze tutuddemu zijjetekebwako ebigambo bingi, ate ajweteka akakasiza ddala omuntu awulira nti kituufu, kirinako n'obukakafu. Naye kiba kirungi n'otuukirira omuntu atambula mu bifo ebyo. Kakati ebifo by'obutonzi ebyo bye tutwalamu abantu ebyo, embiri ensozi, kuba kati ffe tutuula mu mbiri naye ne kati tuli mu bitundu bya nsozi ebituddemu obukkiro, ebikola olubereberye. Kakati okugeza ekifo Walusi, ekifo Jjinjamawuuno, ekifo Kikuntekkungu, ebifo eby'enjawulo, ekifo Ttanda, abantu ababituuseemu atuukidde ddala ku gurawundi yasobola okukyogerako ekintu ekituufu, so si bino nti nawulira. Oli ayinza okugamba nti natuuka mu kifo omwo nenkola kino nensangamu omuze bwe guti naye nga takigendanga namu. Abantu abasinga boogera nga balalu, okitegedde. Kakati njagala okuwa ebyokulabirako ku lusozi lw'Ettanda. Tututteyo abantu ab'enjawulo n'abatuwulira abamu be tukulembeddeko ne tubatwalayo, kubanga kiri ekifo kya nsi era kirina abakikulembera era kirina abakitwala, n'ettaka lyakyo lya Mulangira Kateregga. Mulangira Kateregga okwo kw'oteeka abakituddemu nga mu nnono, be tusangayo abatudde mu buyinza bwayo singa tuba tutteyo abantu. Akati waliwo agambye nti otuukayo ng'ogenze kubikka, olugoye gundi lwe yabikkisizza ne baluwaddako naye n'alukolerako emikolo naye n'alubikkisa, n'omulala azze naye ne balumuwa n'alubikkisa, n'omulala azze naye ne balumuwa n'alubikkisa. Ekintu ekyo bwe olaba kijja kituufu, n'omwana omuto waba akiwulira kituufu, tetugaanye ebifo ebyo bituddemu. Abantu abamu abayaayi kituufu, buli kifo mwebiri, ne mu zi gavumenti ne mu maofiisi ag'enjawulo abayaaye mwebali, era buli kifo abayaaye ojja basangamu. Naye ate obuyaaye bwe butyo nze sibulabangayo. Kati njogera ku kifo ky'Ettanda, ekifo kye bayita eky'omu nnyanga za Walumbe, Ettanda mu nnyanga za Walumbe. Kati kye njogerako nti abagendayo okubikka omuntu aveeka n'embikko ze, era abantu be tukulembera tubalambikira eno era ne tubawa layinaapu y'ebintu nti ogenda kugula embugo 3 oba engoye 3, oluddugavu, olumyufu, olweru. Tiye
kugenderako amafumu 3 nti ye, kugenderako ensaka y'amalwa nti ye, mubaamu enseke nti ye, ogenda kubikka mama Nabinene engoye 2 oluddugavu n'olweru nti ye, ogenda kubikka omulongo Kizza olugoye oluddugavu n'olweru nti ye, ogenda kubikka abaana abalongo amabala 4 kyenvu kimyufu kiragala kyeru nti ye, ogenda kutwalira Kiwanuka ensumbi n'effumu n'ennyondo nti ye, ogenda kutwalira Ndawula olugoye olwa kiragala nti ye, oli naava eno ne sitooko y'ebintu. Kakati ate nze simanyiyo muntu ava wuwe nti ngenze kubikka kabaka n'agenda ngalonsa. Simumanyiyo ate simuwulirangako. Teriyo muntu yasituka wuwe ebbanga lye tumaze mu buwangwa n'ennono, teriyo muntu yali asituse wuwe nti agenze Ttanda kubikka kabaka n'alinnya takisi n'agenda n'atuuka eri n'agamba nti nzize kubikka kabaka balyoke bamuggireyo olugoye olwakozeseddwako omulala. Sikirabangako ate sikiwulirangako. Okitegedde? Kyemmanyi mu bifo ebyo, nze kyemmanyi ekisobola okwekuusa ku ekyo nti ababituddemu ababikulemberamu ebintu bino ebibikkibwa ebintu bino ebibikkibwa babitunda mu maduuka. Ekyo kyemmanyi. Ekyo omuntu asobola okuvaayo n'akyogera n'awulirwa nti babitunda mu maduuka. Era enkiiko zituula nga banenyezebwa nti ebifo ebyo bituddemu abamu abavubuka abayaaye. Obudde ne buziba, oli n'alabiriza n'agenda n'abikkulako embikko ne babeera bazibisse. Okitegere bazitwalira abakyala bano abatunga obugoyegoye bw'amasomero, embuga ezo bazitwala mu maduuka g'emityano oluusi agatunda ebyobuwangwa. Okitegedde ne baddamu zitunda. Ekyo kyemmanyi. Naye ekintu kye tutalabangako, nze kyesirabangako nti omuntu avudde eka nti agenze kubikka n'agenda yekka ng'omuntu n'atuuka eri ne bamuwa olugoye olwakozeseddwako omulala n'alubikkisa. Nabo bennyini eyo ensobi tebagikolangako kuba eyo nsobi nnene nnyo. Wali tosobola kubikkulako lugoye n'ogamba omuntu nti sasula ssente bwe ziti ogende wali obikke. Sikirabangawo. Naye kiri eky'okukwata ebintu ebyo ne babitwala mu maduuka. Ne babitwala mu maduuka. Abayaaye mwebali ababikola. Abantu abagenza okubikka aveeka n'ebibye. Bwe wabeerayo nga waliwo gwe bakikozesa ekyo ne bakimukozesa ne babikkula wali olugoye ne baluguza ono n'agenda n'alubikka wali mpozzi nga mulalu. Naye ffe tuludde mu bifo ebyo tubigendamu tubitwalamu abantu. Abantu abasinga obungi betukulembedde obujulizi basobola obbuwa betukulembeddeko. Obujulizi basobola obbuwa kubanga amateeka g'ensonga ezo tugamanyi. Olugoye olukozeseddwako omulala tosobola dduwa mulala. Ne mu mbiri zaffe mwe tutudde mulimu ebibikkiro eby'abaana eby'abamaama. Tetukkirizibwa. Era ekintu ekyo kibi nnyo. Era bw'okikozesa omuntu omusango gukusinga ggwe mu butalabika era emisambwa gikkuba. Tosobola kubikkula wali lugoye n'oluwoono olw'okuba ayinamu emitwalo 3 n'omuga asasula emitwalo egyo 3 nkufunire wano olugoye ogende wali olubikke. Noga nti olugoye ne lubikkirwa ne lubikkibwako abantu 10 olugoye lumu. Sikirabangako ate era sikisangangayo kuba ebyo ebifo tubigendamu ne tutuulamu ne mu nkiiko zaabyo. Okitegedde? Ekyo kyo okwemulugunya kubaawo mu bintu nti omuzzukulu n'ata embuzi ne bagitunda mu ttawuni oba emityana oba ezzigoti. Ekyo kituufu. Abayaaye mwebali okugitwala ogitunda ogifulumya omutalo ogwo ne bagitwala ne bagitunda. Ezo enkiiko tuzibeeramu tuzituuzaamu nga tugamba abantu abo okuva ku bisolo bya kabaka oba bitwala biguza abakinjaaje oba embugo ng'ezo zitwala mu maduuka g'obuwangwa. Ekyo bakikola. Naye okwemulugunya kwonna okubeera muli mu bantu ekyo tekibangamu kuba tewali kwemulugunya kututabaamu. Enkiiko zituula mu bifo ebyo. Tutuula mu nsozi ez'enjawulo kubanga tuludde mu nsonga era tuyitibwa
ne sikiwulirangako ekyo nti omuntu asobola okuleeta olubugo ne balukozesa abantu 10 ono n'aluta oli n'alukwata ono n'aluta oli n'alukwata. Bannange ebintu ebisinga twogere ekintu kye twalabako, twogere ekintu ekisoboka, tuleme kwogera kye tuwulidde. Abantu abasinga abatudde mu bukulembeze tuswaziddwa nnyo mu nsi, ate obuswavu obwo bulowoozesa abalala nti kituufu. Olw'okuba oli tajjanga asobola bambi n'okusazaamu naga sijja kgendayo. Okitegedde? Ebintu ebisinga obungi kakati lubaala abaaluma abantu, omuntu ovudde eri omusambwa gukuluma, ogenze okukola ensonga. Kati omuntu ng'oyo bw'aba agamba nti nakirabako, olugoye ne luva kuno ne lukwata ku oli, ekyakutwala nti ogenze kubikka ng'ate okimanyi nti omuntu ogenze kubikka olw'omuntu olina okugula ebintu byo n'ogenda nabyo n'obikka n'otuuka eri ne bakuwa olugoye olukozeseddwako omulala, obeera wali otegeera oba obeera wali mulalu? Ettanda gy'olaga wali edduuka ly'engoye? Ettanda teriyo dduuka lya ngoye, ettanda teriyo dduuka lya mbugo. Era okugenda mu mayumba g'ebyobuwangwa olina kuvuga genda Mityana mu ttawuni, olina kuvuga genda Zigoti mu ttawuni. Ettanda ng'omutala tekuliiko dduuka, tekuli dduuka. Ettanda ku mutala litunda ngoye ne bw'olinoonyeza omwaka, so nga ate omutala ogwo muwanvu. Tekuliko dduuka litunda ngoye, tekuliko dduuka litunda mbugo. Embugo omala zirinnyira takisi n'ogenda gye ziri mayiro ziringanga 4 oba 5. Kaakati omuntu ngoye waba agamba nti yagenda okubikka ne bamuwa olugoye olukozeseddwako omulala, bannaye okuggyako omuntu nga mulalu, ogenda okuva eka ng'okimanyi nti ngenze kubikka, ogenda otya wekka eri oba osuubirayo edduuka? Bwe tulaba ng'ebintu ebimu bibeera bijweteke, omuntu oyo osobola omubuuza ekibuuzo n'omugamba kituufu ky'oyogedde nti ye kati bwe wagenda nti nga banzigirayo olugoye gundi lwamaze okukozesa nange ne ndukozesa, kati oyinza omubuuza ekibuuzo nti waka waviirawo ku mulamwa ki nti nali ngenze kubikka. Kati era oyinza omubuuza nti wagenda omanyi nti eri eriyo edduuka eritunda ebintu ebyo? Gwe tulaba ng'ebintu bya bulimba, ebintu ebyenziro. Kati ebifo ebyo ebyensozi ekifo kiba kimu kimu. Buno obusigadde bukola bwagenti nti emukono eriyo ennyanga gye tulaba mu lusozi lwayo. Waliwo omuntu omu alina ennyanga ku ttaka lye, kabaka amuloosezaawo biki. Kati ennyanga nnyingi nnyo naye ezo ennyanga zikola bwagenti. Okitegedde? Abantu bakubako amavi okusinziira ku bannannyini mataka ago, naye si ze ennyanga za Walumbe ezitudde ku bukkiro buli ku oli gino, ennyanga ezitudde ku bukkiro buli ku oli gino, era buli omu gye yandibadde aga nti ngende mbikke Walumbe, ennyanga ziri ttanda. Kyekifo ky'ennyanga ekimanyikiddwa, teriyo kifo kirala. Abalala ennyanga tuzirina mu bwaffe. Kati nga nze oba omulala oba oli oba atudde ku lusozi ki biki zibaayo, era abazzukulu bajja ne bakubako amavi ne batoowolola ku busungu. Kyokka ekifo ekiri mu oli gino kiri ttanda, era bw'amala okubaana amavi oba abisseewo si we wamala ensonga, era akulemberwa n'atwalibwa mu bukkiro buli ku oli gino. Kati omuntu bw'avaayo naga nti eyo temutawaana. Kati abantu b'ogambye nti temutawaana balagewa? Oyinayo ekifo ekirala? Ebifo ebisinga bituddemu bantu, abantu basobya, abantu bava ku mulamwa. Naye yogera ekyo ky'omanyi omulamwa kwe bavudde. Bw'osanga omuntu mu lubiri nga yakoze obwenzi, leka kugamba nti olubiri lw'egindi lutudde ku bwenzi. Bw'osanga omukulembeze w'ekifo omwo ng'anyumya n'omukyala atudde naye essaawa 2 nnamba, leka kuvaayo olw'okuba mufunye obutakkaanya ogambe nti gundi abakyala batudde muli akwana bakwane. Okitegedde? Ebintu ebisinga abakulembeze bafunira ddala enziro zennyini enkakafu, era abaziwulira ne babeera nga bali ku kikakafu, bali ku kituufu, naye gurawundi wansi agirinako obukakafu. Oba olina kubuuza omuntu abaddeyo
kati banne kino kyokka ng'ate era waliyo n'omuntu asobola okuva ku gurawundi oluusi nga bafunye obutakkaanya n'abakulembera ekifo omwo era naye najjawa obujulizi obukakafu nga bujjudde obukyayi n'akutegeeza nga ye bw'agenze ebintu ye talina kyalabyeyo. Okitegedde, nze okuva lennagenda eyo nze sirabyeyo makulu era maama mukadde totawaana eyo teri makulu teri ki. Otegedde nti yafuna butakkaanya mu kifo omwo. Eriyo abantu abafuna obutakkaanya mu bifo omwo, eriyo abantu abagaana okukwatagana n'obukulembeze bwamu, eriyo abantu abatambula mu bifo omwo naye nga beesulise, eriyo abantu abatambula n'empisa zaabwe ensiiwuufu nga bwe bamugambako akola ntondo na buyombi, ekivaamu ng'ekifo omwo kimulema. Kati bwe kimulema agenda kutandika obutakyogerera birungi yonna gy'ayise, agenda kutandika kukiwanulako mize ate omuntu oyo aba akakasa kyayogera. Okitegedde, ekifo ky'ettanda tukikulembeddemu abantu bangi naye be tukulembeddemu abamu abatuwulira kati essaawa eno basobola okuvaayo baga nti nze Mulangira wankulemberako nange wankulemberako. Ekifo kiri tusiba tubagamba buli budde oba ebifo ebirala oba walusi oba luddawa. Ova oteeka ng'ogenda walusi okimanyi nti olina ekifo ky'olina okubikkawo oba Naalongo oba baana n'ova eka nga olinnye takisi mwereere si mwe muvaako ne muwanula ku bantu entondo. Ovuddewo Naalongo akubanja eri ani agenda okuwaayo engoye? Ogenda kubikkako petiyo oba ogenda kubikka ndawooyayo? Ovudde eka ngenze walusi kubikka baana olinnye takisi ogenze n'akasawooko. Kakati obwo butategeera obwo bulalu. Kati ng'osanga omuntu oyo nga kugamba nti olugoye olumu luweebwa gundi ne luweebwa gundi ne luweebwa gundi, ffe tetubirabangayo mu bifo ebyo. Banne muleke kusiiga nziro bantu batudde mu bifo ebyo, ffe tetubirabangayo. Ekintu kye tulabayo tukibannyonnyodde. Eriyo abavubuka ababeeramu abayaaye, okitegedde, abavubuka ababeeramu abayaaye. Oli n'asooberera embugo ng'ezo ate bazitwala mitala ne baziguza abatunda ebyobuwangwa oba engoye ng'ezo ne bazitwala mu bakyala b'ebyalaani. Ekyo kye tumanyi era abantu abo basiba bavunaanibwa enkya n'eggulo. Naye omuze gw'okuwa omuntu ekintu kye batimbudde wali addemu akikozese tetukirabangako. N'abayaaye abalimu tebakikolangako. Okitegedde, n'ebifo bye tukulembera tekisobola kubeeramu era tekisobola kubeeramu. Okitegedde, omuntu omu n'akozesa abantu 10 ne bakozesa olubikko lumu, ono ajja ne baluggyako ne baluwoono, n'oli najja ne baluggyako ne baluwoono. Tekibangayo n'okuzira kizira. Era mulimu ebintu ebimu ebisobola okwewuunyisa abantu abakulembera ebifo ebyo n'okogga ne bakogga. Okitegedde, kubanga n'embikko zennyini abayaaye bazibba n'omukulembeze akulira ekifo omwo tamanyi ebiseera ebisinga obungi ne bazaanulako kiro. Era abaana abatera okukolakola emize egyo bakubibwa. Ogenda okusanga takyategeerekeka nga yasiiwuuka. Wano mu kubibbako ogenda okufuna ssente. Engeri gy'otafuna muntu akuvunaana nti obitwala wa? Bagenda ne babitunda eyo mu nkukutu ne balinnya booda ne babitwala emitala. Teriiyo misana wano ne bwe buba buyaaye tulina n'embiri waliyo eriyo olubiri lw'Abengeye. Teriyo omuntu asobola kubikkula ku ntindi kwa Kabaka entindi n'ajjako olubugo eriyo abagenyi abazze n'agenda ne balumuguza n'ajja n'alubikkisa. N'omubuyabuya tasobola kikola. Tasobola kikola. Okitege era tebasobola kikola. Akati nno ebintu ebimu tulina okwegenderezanga ennyo nga twogera ate n'okuwuliriza. Omuntu yaweebwa amatu 2, okutu okumukuwuliriza, okutu okulala ne kusengejja. Muyige okusengejja. Eriyo abantu aboogeza obukyayi, eriyo abantu abafuula ebifo ebyo eby'obufuzi. Ebifo ebyo si bya bufuzi. Ebifo ebyo bw'obituukamu gendeera ekikututte. Gendeera ekikututte. Ate ebifo ebyo by'amaanyi. Ebifo ebyo muleme kwekulembera, muleme kwetwalamu. Okitegedde? Muleme kwekulembera.
genda n'omuntu anategeera ensonga ezo anakulambika nti wano ogenda kubikka bwoti ogenda kubikka bwoti. Munoonye abantu ababatwala ababakulembera. Muleke kufuuka bagezi. Ebiseera ebisinga obungi ekireeta obuzibu n'abantu abalondalonda ebifo ebyo. Muntu kwegeziwaza kuva waka amaanyi gamu mangi gakkuba n'owunzika nga tolina kyofunyeeyo. Omuntu bakulembera mukulembere mu bifo ebyo. Mubeere bagezi, mufuuke bagezi. Ate amatu gammwe gawulirizenga ebigambo. Amatu abiri, okutwa okumu kuwulire kuyingize, okutwa okulala kuggyemu ekituufu. Bwe munaawuliriza ebigambo ebisinga obungi mujja kubulwako embuga ze mukoleramu ensonga, kubanga buli mbuga oli ajja kugamba mbi. Oli bw'anaatuuka mu lubiri lw'egindi ajja kugamba eyo baasobyayo. Kakati gw'osoberwe ogambe endage wate embuga yokka eriwo. Oli ajja kugamba wannakayima waasoba amale akukotogedde kiwedde, otandike okutya era tojja kgendayo. Abantu si gye misambwa. Kituufu musobola okuvamu omulya mmamba n'abeera omu. Oba oli oba akoleddemu bwenzi, oba bali babiri, oba basatu, tekitegeeza nti bonna abalimu bakikola. Okitegedde? Abantu ababuyabuya babeeramu mu mbiri, abantu abasiru babeeramu. Si buli muntu azzeemu tyani agoberera amateeka. Ebyo tebibulamu. Abantu ababiri basobola okukoleramu obwenzi, abantu abasatu basobola okukoleramu obwenzi. Olw'okuba osanzeeyo omuntu eyazzizza omusango, leka kulaga nsi tekyo kifo kyasoba. Abantu si gye misambwa. Bannammwe musigale nga mubaggulira. Leka kuyimirira mu maaso ga munno omugambe nti ewalusi baasobyayo. Totawaana, tolina kyojja kujjayo. Lwaki gwe lubaale waabwe? Gw'omutumayo, gw'omuloosa, gw'omubanja, oli wa kika kye? Oli muleka agenda atuukiriza ebintu bye. Emisambwa gibeerawo. Abantu mwe mwekwata mistake. Kituufu abatuuka mu mistake mwebali. Ne mu mbiri zaffe ze tutuulamu. Okitegedde? Mistakes zibaamu. Okitegedde? Teri muntu atasobya nga mulamu taliiyo. Naffe fenyini aboogera waliwo ebintu ebimu oluusi ebitutabukako ebitono. N'abatabaazi ababeera mu mbiri be tukulembera nabo muvaamu abasobya. Okitegedde? Naye ekifo abantu abakikulembera abakulembeze baakyo bantu balina abantu be baweereza. Veewuwo bakugambye genda ewa Jjinjo tekeyo amatu ge mwanya abiri, tofa kwani akituddemu, gatwale gatuukirize. Bakugambye twala ekita ky'omwenge ku lusozi Gindi, ne mudda mu ŋŋambo. Oli naakukakasa totawana kutwalayo kitakyo kya mwenge, kijja kufiira bwereere. Ekyo ekifo kyafa. Abakirimu baakyonoona, baakisobya. Mukazi wattu abadde atwala ekita ky'omwenge ogamba ate kati ndagawa. Owulirizza ebigambo. Omuntu akuseseetudde mu lugendo, ogenza okugenda tolina kukkiriza. Ebintu obitutteyo bifudde bwereere. Omuntu yenna nga lubaale amuluma wandibadde otunula mu ngatto zo n'otunuulira ekika kyo olunyiriri mw'ova kitaawo ne nnyoko, n'omanya nti ku lw'ekika kyange oba ndi Wangabi ngenze Gindi, ngenze Kkungu, ngenze wa Muwanga, ntutte ekkanzu. Omuntu akugamba nti wa Muwanga waasoba wandibadde tomuwuliriza. Beera straight forward, genda nti otwalidde musambwa kino. Abantu b'osanzeyo si gwe musambwa gw'ogenda okutwalira ekintu, gwe kitwaleyo kiteekewo. Lubaale bw'atyo bw'atambula. Teriiyo mbuga etuukiridde, teri olubiri lutuukiridde. Era ne bwe tuba twogera ku basawo b'ekinnansi, ffe bwe tuba twogera tugamba nti mulimu abatuufu, mulimu abafere, mulimu abasawo abaggulirwa okuva mu mawanga gatulinaanye, Tanzania, Congo, oludda wano osanga akabuga omulyango nga yeeranga. Mulimu abafere, mulimu n'abaffe bennyininyini wano ab'ekinnansi naye nga teyasamira bulungi, nga byeyasamira byabulamu. Era bwe tuba tubanyonyola tubagamba nti si buli musawo nti si mutuufu, si buli musawo nti mufere, si buli mbuga gy'olabye nti nfu, si buli mbuga gy'olabye nti babbi. Okitegedde? Ate ne tumala ne tubagamba nti si buli kasubi nti batereeza lubaale, si buli w'okyama nti bajja kutereeza lubaale. Ekitegeeza nti mulimu abatuufu, mulimu abafere. Kati obanga oyogera ku muntu munno tosiiga nga nziro 9, kuziyiza onaawulira nti totawaana. Abasawo b'ekinnansi mulimu abatuufu,
mulimu abafere, mulimu abafuna zi layisinsi nga beenoonyeza byabwe, naye abatuufu mwebali era ng'akola n'omutima gwe mwebali. Si buli w'olaba Kasubi nti baffere, ate si buli w'olaba Kasubi nti batereeza ensonga. Okitegedde? Ago magezi gobera olina okutambuza. Kati si buli w'olaba Olubiri olw'okuba gundi yakugamba nti abo baasobyawo nti wafu. Okitegedde? Abantu abamu boogeza bukyayi, abantu abamu batuuka mu bifo ebyo ne bibalemerera, n'asalawo agende ng'akyonoona. Ffe tufunye abantu bangi be tufuna nabo obutakkaanya nga talina mpisa, tabeereka naye tasobola kubeera mu society. Bw'abavaako bw'ati n'abasibula n'agenda n'atandika okwogera nga Olubiri bwe lutudde mu kino biki, lutudde mu babbi baffere, oli n'atandika okugamba nti awo tojja kusobolawo, ate ebintu tebabisobola abo. Nze nkubuuliddeyo totawaana, togina kyojja kujjayo. Ffe twagendayo, ffe twabategeera buli kimu. Babbi baffere, tewali na lubaale, tewali maanyi, tewali kino, ffe twagendayo biki. Okitegedde? Ye yalemererwa olw'ensonga ze. Oluusi talina mpisa, oluusi tagambwako, oluusi tasobola society, oluusi muyombi, oluusi wantondo. Ekifo nga kimala kimukuba, abakulembeze tebakwataganye, ensonga zimulema, ng'akulowoozesa nti gy'olaga si watuufu. Kati nawe oba olina okutula n'ogamba nti ono waba ngamba nti si watuufu, ate olwo abaliyo bo nga gye bali. Okitegedde? Kale nno amatu gammwe gawulire, gasengejje, amatu abiri, amaaso abiri. Eriiso erimu litunuulira ekintu, eddala ne likisengejja, n'ofuna psychology aŋŋamba bw'aba avumirira ekifo ekyo. Lwaki akivumirira? Baafunamu obutakkaanya n'abaaliyo. Kati bw'oba tosobola kumanya background ze bwe yaliyo, biki bye yayitamu, oba olina kugamba bugambi buli kyakugamba wuuna. Omusiru takusiruwazanga, omusiru takujjanga ku mulamwa. Kati banaamala obbagamba ebifo ebyo nti bikyamu, lubaale mugenda mutambuliza wa, mugenda kujjawo ebifo ebirala. Gwe kwata ebintu byo ng'ova waka, oli akkaye nti wannakayima waasoba, yakusaba ekyanzi n'akusaba entungo n'obulo n'amata. Gwe keera ova ewuwo, gula ebintu ebyo, bitwale, gw'osangayo, mugambe baŋŋambye ndeete kino, akufukamiza obiteekewo. Lwaki ofa ku bintu bye boogedde mu kifo omwo? Kubanga ne bwe banaabyogeramu n'otagendayo, oli akusaba kikoyo kitwale mu bigo bya mugenyi oba okitwale e Mubende. Kati ogenda kutondayo ekifo ekikyo, era ekifo kiriba kyekyo, abantu abatuulamu bakyukakyuka. Okitegedde? Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.